Susan ndowooza weeteeseteese nze awo ŋŋenda kusirikawo nja kuba njogera katono. Abaana abawala bano beekuumye batya okusigala nga bali vagini ng'endagano ze baakoze nga bamala PLE? Ekisookera ddala twogera na PLE bokka oba n'abasiniyafu bonna kasita oba mwana muwala n'omwana omulenzi. Okay. Ekisookera ddala njagala nsooke njogere n'abazadde kubanga nnyinza okuba nga omwana wo tali ku TV nga ggwe kw'oli. Omuzadde nkusaba mu holide omwana amaze P7 mukulu mu mateeka tanaweza 18 naye abasinga bali myaka 11, 12, 13 olwa COVID ndowooza ne 14. Kati abaana abo ewaffe mu kyalo 16. Kati abaana abo ku ssomero mu P3 ne P4 babadde basoma science. Mu science ebintu bye basomye mulimu reproduction. In other words, amaaso gaabwe maggule, amatu gaabwe maggule ku kintu kye bayita sex. Era bw'owulira ng'omwana akugamba abstinence omanya yakisomako. Bw'agamba use of a condom yakisomako. Bw'agamba AIDS then yategedde sex. Kati engeri esookera ddala kwe kusomesa ku baana ekintu kye bayita the foundation of human life. It's called marriage. Omuzadde somesa omwana ekintu kye bayita obufumbo ng'akyali mu P7. Obufumbo obufumbo omusumba bwenkyogera kiri bwe kiti. Obufumbo butandikira mu Garden of Eden. Yes. Katonda aleeta omusajja aleeta omukazi. Abatonda. Lwaki njogera bwetyo nti obufumbo omwana ogenda tambuza sex ng'otandikidde ku marriage. Tolina bw'oyogera ku sex nga toyogedde marriage. If they are to abstain ayina otegeera nti waliwo kye bayita marriage. To keep the covenant with God. Marriage yeyina osooka somesa yekulembera. Kati obufumbo buno omwana ayina okukitegeera naawe omwana atulaba. Katonda bwe yatonda teyatonda woman and man. Mu kutonda aleeta male and female. Aleeta ebikula bibiri. Ekisajja n'ekikazi. Now mu kitonde ekisajja n'ekikazi aleetamu kye bayita human being. Kyekiri mu kifaananyi kye. Naye mu bitonde byonna mulimu ekisajja n'ekikazi. Waliyo a lion and a lioness. Waliyo embwa enkazi, waliyo ensajja. So yatonda male and female. Now man and woman bye bitufuula human beings. Mu kutuuma ebisolo kyovula mulimu empologoma. Lion and lioness. But they are female and male. Kati mu human being si lion and lioness mulimu man and woman. Female and male. So mu marriage Katonda yatonda ayagalamu male and female. Mu bufumbo okwagala kwa Katonda kuli male and female. Lwaki sikusomesa woman and man? Society esobola okukyusa definition ya woman, they cannot change the definition of female. Kyovula bw'omusajja asobola okukeera ne bamukuba hormones kati ennaku zino bafuna n'embuto musumba. So basobola omukuba hormones ne bakyusa system ye ne bamulongoosa ne bamusalako ebitundu by'ekyama tekimufuula female. Naye asobola okukeera n'agamba I'm a woman. Societal definition esobola okukyuka. So marriage si ya just man and woman, ya male and female. Kubanga oli asobola okukeera n'agamba nze ndi musajja. I identify as a man. I identify as a woman. Naye tolina bw'okeera ne wa-identifying as a female. Bingi nnyo bye tugenda okukebera ng'olina okubanga nabyo. Kati Katonda mu butonde aleeta male and female. That is marriage. Taleeta man and a woman. Kati man and woman, kyova olaba ekigambo woman, Bible egamba because you came from man, you a woman. Obuvunaanyizibwa bwe bumufuula woman, but she was female. Mwe yava bw'ova musajja oyitibwa woman. Kati bwe kiba kwabo ababiri ne tweyongerayo obufumbo bulina okuba nga bwa human beings.
not just male and female, not living things. not just male and female. Now human beings And tuli mu science. anti Living ngenda things. kulimira omwana lwasobola otegeera nti obufumbo bwa male and female human beings. Kubanga bwenkoma ku male and female waliyo embwa nga nkazi ne wabaayo male nga musajja. Omusajja male tasobola kuwasa female dog. So era still obufumbo buli wakati wa male man and female woman. Ng'empologoma bwetawasa mbwa. A human being buli wakati wa musajja na mukazi. Bibirikale bw'ogenda mu Leviticus Katonda atunnyonnyola obufumbo bwe tulina okubaamu. Ebisolo tebiriimu, n'omusajja ku musajja, omukazi ku mukazi tebiriiyo. Then boundary endala obufumbo tebuli wakati w'ab'eŋŋanda. Ndi mu kyabaleevi kati gyendaze. Tebuli mu baŋŋanda. Ab'eŋŋanda kye tuyita incest. Ngenze mu Leviticus chapter 18. Yes. Kati bw'otunuulira chapter 18 eyo yonna, Katonda ayogera ku pagan practices. Omukkiriza yenna weegendereza ebintu by'abantu abasinza bakatonda abatali Kristo, abatali Yawe. Ekintu kyonna bye baakolanga, Katonda bwe yayogera ne Musa, bwe yayogera ne Musa n'ayogera n'abaana be, Katonda yagamba Musa agambe abaana be abagambe temugobereranga. Actually, strictly, Leviticus chapter 20 from verse 8. Leviticus from chapter 20 from verse 8.